Video njijjeeyo waliwo ekitagenze bulungi nenjijjayo. Waliwo ekitateredde nenjijjayo. Now tugenda maaso. So bye twabadde tumaliriza eggulo tetugenda biddamu, bye tutamaliriza bye tuba tuyitamu. Wandiika ekyawandiikibwa ekiri mu Bakolinso ekisooka essuula 10 olunyiriri olusooka paka ku Lwokutaano, bwe tugenda okusoma olunaku lw'olwaleero nga tukyali ku bumu, nga kyekyokulwanyisa ekigenda okutuwanguza okuyita we tuli kati. Ngenda kwogera ku bulumi obuli mu mitima gy'abantu okwetooloola Uganda yonna olw'ebiriwo, okutta abantu okw'ekyeyonoonere n'ebirala bingi nnyo bye mutannaba kutegeera ebiriwo. Secretariat sinzirina ate newankubadde nga lwa Sunday sisobola zirekayo, njagala byonna mbiyitemu mangu nga bw'osheyalinga vidiyo eno tusobole okudduka olw'okubanga obudde butugoba. Nyina Secretariat, nyina ekigambo kya Katonda, bigenda kubeera bibiri. Mu politics sijja kugendayo nnyo leero, sijja kugendayo. Politics ali mu kyawandiikibwa mu Bible, politics tojja kugendanga bwe wazze. Tujja kusaba nga tutandika ekigambo naye olwasooke mu Secretariat then tugende mu maaso. Waliwo meeting eyatudde eggulo immediately nga Teacher Lumbu yamaze okubalaga vidiyo eri. Vidiyo nga Teacher Lumbu yamaze okugiririizinga ng'ensi yonna egirabye. Waliwo abantu abayitiddwa mu State House era abataasobodde ekiro ekyo babadde ku Zoom, babadde ku lutimbe direct ne batandika okuteesa ku nsonga ez'enjawulo ku bintu byonna nga Teacher Lumbu ye bwe yabyogedde ne vidiyo eyafulumye. Ngenda biyitamu mangu lukwakwayo olw'obudde. Simanyi Katonda bw'anaaba yagadde tunaabiddamu enkya nga tuyina egundi ennungi maybe. Wuliriza, meeting yatuuliddewo Museveni Lwabwogo ne mutabani wa Museveni baatudde olw'ekintu ekyabaddewo ne bayita olukuŋŋaana lw'abantu bonna immediately abaali bakozeeko mu bitongole ebikuuma ddembe nga bali ku mutendera ogwa waggulu. Ku bo kwabaddeko Kaka, kwabaddeko Kandiho, kwabaddeko abakungu ab'enjawulo okuva mu kibiina ekya ESO ne Jati. So bayise abakulu abaali bakulira ebitongole ebyo ku nsonga eyo eyabaddewo eya vidiyo eyo, ne bagamba bwe bati kino Museveni kye yalagidde mu orders. Museveni yalagidde bw'ati: abantu bonna abali mu safe houses, nga tebali mu poliisi, tebali mu prison, nga bali mu safe houses, making sure tewali n'omu afuluma, tewali n'omu alabikako, bonna bakwatibwe batwalibwe e Nakasongola mu kitundu kye bayita Engogolo. Ekyo ekitundu nkyogerako nnyo, Ngaaju, Ngogolo, mu kisenyi kye bayita Lubenge. Bonna gye bagenda obbattira, then wabeerewo akasiriikiriro, tebaddamu kuteeka muntu yenna mu safe house. Tebaddamu kuteeka omuntu yenna mu safe house till further notice. Safe house zonna ziggalwe. Abantu bonna abaliyo bakisombebwe, bagibwemu, batwalibwe e Nakasongola. Kiri between Nakasongola ne Nakaseke, I think. Ngaaju, Ngogolo. Mumanyiyo awali ekikampani kya nuclear. Bonna bagambe babatwale eyo. Tewali n'omu tewabaliwo n'omu atoloka, tewabaawo n'omu gwe bata olw'okusobola okubanga information eno ezibibwa. Wulira ekikirimu. Bagambye bwe bati abo bonna babadde bakola mu safe houses, bonna bakola ku kutokyalinga abantu, bakole ku mulimu ogw'okutta
abasibe bonna abali mu safe houses n'okusaanyawo obujulizi obwo. Kati ate bwe bamala okubatta abo abakulu abaweereddwa orders bamakinge sure nti n'abo abasse bali nabo bonna bafa. Kati bw'oba omanyi nga wali okozeeko mu safe house yonna nga wali otokyalinzeeko omuntu, bw'oba omanyi obadde informa wa poliisi, simanyi mmwe ba informa mmwe abakola nga ba crime preventers abatambuza olugambo wakati w'omuntu wa bulijjo ne poliisi, mubadde mulonkomayo abaana b'abannammwe, babajjawo ne mugenda ne mukwata ab'embalala babajjayo ne mukwata ab'e Buganda, abeeno ne babatwala ne mukwata ab'etteeso. Bw'oba omanyi nga wali okoze ku mulimu ogwo, run for your life. Duka for your life. Life ye eri mu danger. Wulira, bagambye bwe bati, Museveni yagambye tulumbiddwa enkwezenge, tulinamu enkwezenge, tulinamu emisege egitulira munda. Ani yafulumiza vidiyo eyo? Bonna abakolamu bonna bafe. Naye basooke babakozesa omulimu gw'okutta abasibe. Nabo bwe bamala bagenda bakolako, oba bagenda bawa butwa, oba namwe banaabakwata kubagamba nti muddayo ku refresher course babattirewa, mmwe mumanyi. Bw'oba omanyi nga wali otokyalinzeeko omuntu, run for your life. Secondly, bw'oba omanyi wali okozeeko omuvuyo gwonna ne gavumenti ya Museveni, oli munnamawulire, wali osirikiddeko ekintu nga bakikugambye, wali wenyigiddeko mu kintu kyonna n'okituulira, omanyi weetaba mu mivuyo, omanyi enziba gye babbamu obululu, omanyi enziba gye yabbamu akalulu kano akawedde, mwenna yabagambye, mwenna yalagidde babanoonye. Bw'oba omanyi olina ddate gwe wali ozannyeko ne Museveni, run faster than your legs. Run faster than your legs. Nkubuulira, nze bw'olabanga njogera oluzungu manya waliwo omutawaana oba waliwo ssente. Ebyo ebintu bibiri. Oluzungu ndwogera kusayininga ku mpapula. How much now? The money is how much? Yes, okay, that is the money. How you speak the English. Obanga waliwo omutawaana. No, afande, please. This is what. Kasito mpiranga njogera oluzungu kwebyo bibiri kubeerako kimu. Omanyanga nti n'embeera ng'egaze. Kuba nasoma luzungu kuwona mitawaana. Bw'oba omanyi olina omuntu wo nga mwangwe mangu okufayiringa data w'abantu abatalabikako, kubanga emikisa gyabwe egy'okubalabako gikendedde. Operation Clean the House. Bw'oba omanyi wali okozeeko ne Museveni date owedde. Wulira, wano abamu kubagenda okusinga okusafaringa kino ekintu abagenda okufa, mmwe muli ba officers aba counter terrorism abambala uniform ya black, police ya black, counter terrorism. Mmwe bagambye muli bangi, mwenna rest in peace. Crime preventer by informer muwedde. Ba MP ba Uganda ntutte ebbanga nga mbagamba ekintu ky'engogolo ngaju lubenge, ekyo kitundu ndudde nga nkyogera, naye simanyi lwaki mulemereddwa okugenda okukola ku nsonga y'ekitundu ekyo ekitumalidde abaana. Ekitundu ekyo kitumalidde abaana. Babuulira, eriyo abaliyo abakola temuliddeyo balaba, eriyo be bagenda okuttirayo omusayo guli fresh gwiza n'okuba nga gwatandise okukulukuta. Museveni yagambye kati bannange nkole ntya nga abantu bandyamu olukwe. Ani yafulumiza vidiyo eyo? Era omuntu yafulumiza vidiyo eyo bw'oba okyasobola okuba ng'okyali mulamu, run faster than your legs. Nkubuulira, bannamawulire mwebeereremu. Naawe olanya Ticha Lumbuye yayogedde eggulo n'abakakasa n'abagamba Olanya yajja. Nkiddamu, omulambo gw'Olanya guli Uganda. Nkiddamu, omulambo gw'Olanya guli Uganda. Naye nga sinnaba gutuukako, omuntu yenna amanyi ng'omanyi omukyala w'Olanya, oli omukyala gwe yayogeddeko nti nze mmuzaala.
omukyala gwenzaala yali omuwala gwenzaala yali mukyala Oulanya namuzaalamu abaana babiri. Kakati ne bayawukana naye asigala mutabani wange. Oyo omukyala bwe muba mumumanyi mu mugambe tagezaako n'alinnya e Uganda, kubanga bw'ataziika Oulanya bajja mumuziika era already. Tageeza ne bamulimba mbu oba waliyo kyo oba waliyo ki, togeza n'olinnya e Uganda. Betegese olunaatuka boti ku kisaawe Entebbe erinnya lyo bamaze dde okuliteeka mu bracket ne features zo zonna. Olunaatunula mu kagundi kali bwoti ne bagamba wuuno nga communication zitandikirawo wuuno bagenda kuwerekera okuva ku kisaawe ogende nga bakuwerekera nga tomanyi, mugende okuziika nga bakuliko, mumale okuziika bakuwambe. Ogenda kumala kujja mu kamera oyogere bwoti bana nze mbadde mu America, nze mbadde ku muntu wange mubaddeko era yaŋŋamba nti yali avuga pikipiki ekivuvumira ne kimugwa mu liiso. Kati okuva ekivuvumira lwe kyamugwa mu liiso taddangayo kutereera, naye ngo obulwadde bwava ku kivuvumira ekyamugwa mu liiso. Bagenda kuwa ekiboozibozi nti yali avuga akasanke ne kaveri ne kamugwa mu liiso, akasanke ne kabula, akasanke awo obulwadde we bwatandikira era yafudde mutwe. Bye bagenda okubawa okuwa okwogera, bw'otookyogere tebagenda kukuta gwe n'abaana bo. So ebyokuziikoolanya byesonyiwe, oligenda n'omuteekako obutaka mu maaso eyo gye tulaga, kubanga already tugenda mu Uganda mpya. Okitegedde? Ekyo akitegedde akubire Mukama engalo ez'amaanyi agambe n'okugamba nti amiina. Naawe nzizeyo wali abantu Oulanya mbakubira omulanga akyolirandi Uganda. Abaana ba Uganda mwenna musituke tulwanirire Oulanya. Museveni atyobodde omulambo gw'Oulanya n'alekawo katono. In fact talese nawo. Museveni atyobodde omulambo gwa sipiika bagukozeeko byonna. Ticha Lumbuye yajja wano n'ayogera ebintu bye bakola ku Sipuriano n'eŋŋamba naye bannange Ticha Lumbuye tulekeemu. Mpaka Katonda lwampadde ekisa ekisobola okutegeera ebiri emabega w'emizindaalo. Mbabuulira Museveni ate okubanga yakola ebintu ebyo omulambo gwa Sipuriano. Ebiseera ebyo nali sinnaba kufuna mpoma satellite. Kati listen ku kye bakoze Oulanya. I repeat, nkiddamu, abantu b'Oulanya muyasamye Oulanya mumulabe olulimi lw'Oulanya baalugjeemu. Naye Museveni balina abaana baabwe, abantu baabwe ab'emitima emibi nga basawo badokita bakutte Oulanya ne bamugjamu olulimi, ne bakwata ennyana y'ente ento ne bagijjamu olulimi. Olw'okuba tubadde twabyogera, ne bakwata ennyana olulimi lw'ennyana ento ne balulipulesinga n'olulimi lw'Oulanya. Mugenda musangamu olulimi, naye lusitulewo olabe bwe lutaaveewo. Balutaddemu kipambe ekinene, balutaddemu ne bateekamu n'ekipambe ekinene. Olwo olulimi lwante, olwo olulimi lwa kayana akato, olulimi lw'Oulanya Museveni yalututte. Museveni yatutiisiza mbu tetwogera ku Oulanya. Olulimi lw'Oulanya baalututte. Dokita n'amuteekamu olulimi mulukwate mu lusike mulabe oba tooveeyo nalwo, ne bamuteekamu kipambe ekinene. Wulira, Esiyato baabadde bakuuma bulungi omulambo gwa sipiika ng'era ategeerekeka, ng'era ali bulungi, nga bw'omulaba bw'oti agwana kuteekako just buteesi ku ka oxygen maybe addemu adde engulu. Oulanya bwe baamaze omukola ebyo byonna baamukubye ebiyisa ebidagaladagala afyenye. Omulambo gutandise okuzimba bwe gutiisa, amaaso gabuliddemu, tosobola kumumanya nti no ono y'Oulanya. Afyenya w'omukwata we wabotoka, afyenya okubatiisa nti bwe mumutunulako temumuwa budde mugambe bannange tuziike. Bannange Oulanya bw'aba asensebukira kungulu asensebuke. Naye tulina okureviewinga Oulanya okuva ku kasooka paka ku kasembayo. Mbabuulidde baamaze ne bamukuba bikemiko, ne bamukuba ebiyiso yenna azimbye afyenya, buli w'omukwatako kati atonnya. Naye tukwate Oulanya tumukebere. Museveni ajoza omulambo gw'Oulanya n'akamala. Olulimi olulimu lwante lwannyana, kubanga tubadde twakyogera. Kati ayagala mutuuke wali tono nnyo bagire bati bagambe abaana baalimba ne yatwala olulimi. Mbagambye olulimi lwannyana lwe mugenda okusangamu.
kubanga babyogedde bwe namala okwogera baatula mu meeting ne bagamba tuwedde tukole tutya ne babagamba dokita n'abagamba tusobola okuteekamu olulimi lw'akayana akato. Simanyi oba kabadde kakazaalibwa, simanyi oba kabadde kannaku mmeka, olulimi olulimu lwa nnyana. Wulira, Museveni alayidde alina abantu batagenda kulekawo kuba akkiriza kigavumenti kizitoye. Alina abantu batagenda kulekawo abo balayidde. Gwe wenna ng'omanyi omusajja ayitibwa Katumba Wamala. Katumba Wamala yuwabba ku ladda zange. Nyina bye sigenda kuyogera wano. Alina ennamba ya Katumba Wamala mugamba nnoonye. Sigenda munoonya. Bw'aba abiyita byakusaaga. Bw'aba abitwala byetwogera nti nno bituufu annoonye. Ennamba yange eri +974 33 93 96 39. Mugimuwe. Ate bajja gimuwanze nga mwampe yiye. Omanyi bw'obakubira tebakwata. Nange sigenda munoonya. Sisobola kwagala bulamu bwe kusinga iye. Naye olwaleera nnoonyeeko anti jeno amwe pastor. Nze kitaffe mu Katonda. Mumugamba nnoonye ebisigadde sijja byogera wano. Bw'aba awulira ng'ayagala nnoonye, bw'aba tayagala aleke. Mbabuulidde. Katumba Wamala. Katumba Wamala. Kahindo otafiire. Gwe Kahindo otafiire baluddewo na bulwise nga babeesa simu mu mutwe gwe tokuba simu yange. Katumba Wamala tokuba simu yange. I mean gundi. Kahindo otafiire. Never to call on my phone nti haro nze Kahinda never tokuba ku simu yange. Moses ali ye mumuleke kubanga simanyi Moses ali naye mulowooza abantu ababadde batulira abantu kuliko Moses ali. Museveni alina abantu babadde alya nabo abantu. Mwalabye ekitambo bwe kyakutte Moses ali kituufu mulwadde naye n'ameketa n'amannyo. Omusajja yesunga kulyolanya. Obwo busezi bwe bumutawaanya. Mensa. Oyo omusajja kituufu mulwadde naye abasajja beesunga kulya olanya. Abasajja bagenda kulyolanya. Naye bannange kiri mu gavumenti ya Museveni bulijjo tubagamba nti abantu bali abantu. Oyo omusajja si bulwadde bwokka. Mulimu n'ekitambo kyennyini mugende mumulabe. Wabedda kimusika ayagala kusituka muti oyo mumulabiraawo emisana yeewalula ekira atambulira ku waya. Kyode kigenda musitula. Oyo omusajja okuva lwe yagwe Nambola amasannyalaze ne gavaako namanya si mwereere. Abo abasajja basezi. Erweru ayikani bet tebakuleka mwakyoli ng'oli mulamu. Waakiri okusembera ku ggwe. Bannayuganda batutasituka kuyamba Erweru kati buli muntu naye Erweru bakubeesa si mu mutwe kuba gwosaana kufa. Waliwo omuntu gw'otunuulira ng'agwana kufa. Erweru agwana kufa. Erweru ye yakyogera. I quote him. I quote his quote oluso. Erweru bwe nkutunulira bwe nti ogwana kufa. Kahindo otafiire bwe nkutunulira bwe nti ogwana kufa. Katumba Wamala wekka gwe oba okuba ku simu yange. Ebitundu 98 ku buli 100. I repeat, ebitundu 98 ku buli 100 kyaligonza mufu. Anti nze nsooka okubika. Gwe kasitonda bangu omanya Gabudyeri azze. Gabudyeri ya abika Jubiliru mulala. Jubiliru ye yatwala emyoyo. Ono ye Gabudyeri wa mawulire amalungi n'amabi, breaking news ng'omanya. Uyo Gabudyeri. Sebo totya ogenda kubeera olubuto ozaale omwana ow'obulenzi era erinnya ojja kumutuuma Emmanuel. Gwe wenna ali wano nga toyina mwana oyina ekizibu ky'omwana agamawulire gago. Jibuliru gundi Gabudyeri yayogedde ogenda kubeera olubuto bwe buliba bwe buti omwaka ogujja ojja kuba olina omwana ku bisambi byo. Ekyo omusajja wa Katonda yakyogera. Bamuyita Elisha. Yagamba omukyala tulina mwana walla no bacha, you no bacha have? Yes, no bacha have.
bwe buti bwe bulibanga kampegano omwaka ogujja obudde bwe buti onooba oyina omwana ku bisambi byo. Sikimaze gega amawulire amalungi kati ate n'amabi mugalindi kubanga ye munnamawulire aleeta byonna. Aha, Katumba Wamala weebereremu ebisigadde nnoonya. If you need, if you don't need, it's your life. Ne bannaye nzijukira n'olwo oluyimba ndojjukira ne bannange tulabye ebinene emirembe ngalo. So emikolo gyonna egyakoleddwa Kwoolanya gyabadde Kisozi, emirala negigenda Lwakitura, ne bakola buli kye beetaaga, ne batyoboola omusajja, batyoboodde omwana w'abandi ne balekawo katono. Olulimi olulimu Lwanyana. Salimu Sale taliyo eggulu. Salimu Sale badiployinze eggulu, n'adiployinga ne ku nkambi ye yayongeddewo mani power, naye ye nadduka mu ggulu. Salimu Sale ali mu Kampala mpaka ng'ekisinsi ky'Oulanya kimaze okuyita. I repeat, Salimu Sale yadduse eggulu taliyo. Abantu b'eggulu bannayuganda si ab'eggulu bokka, luno olutalo si lwa ggulu bokka. Bannange bannayuganda twegatte naye bannange bannakampala muli bazibu nnyo. Muggale amaduuka, bannange muggale amaduuka. Olaba Museveni atandise n'okudiployinga mu Kampala, ne mu Kampala ataddemu. Nedda muggale amaduuka, enguudo zikale, Museveni ategeere. Museveni kuffe kwayimirira okutujooga. Bannange musituke, bannange bannayuganda tukwatire Oulanya alina okufuna obwenkanya. Oulanya tumusonyiwe ebyamusobako kati. We bituuse Oulanya tumusonyiwe ebyamusobako. Kubanga omusajja ono agenda alondobayo omwomu. Museveni abattamu omuntu, n'abalinda ne mumala okukakkana, n'abattamu omulala. N'abalinda ne mumala, yenna n'adiployinga, n'abatiisatiisa, basasula n'abasasula, n'amala n'abattamu omulala. Naye eri ejjoogo Museveni lwaki atujooga ffenna? Kisoboka kitya? Ffenna tusituke tulwanireko Oulanya. Ffenna tusituke tulwanirire omwana wa Kyolirandi, tulwanirire omwana wa Uganda. Oulanya tumusonyiwe ebyamusobako. Bino bye batutwalamu simanyi biki. Omusango gwamusinga okubanga yabadde ateekerateekera eggwanga, teyazimba malwaliro, n'agenda ebweru, ekikakasa nti talina kyakoze. Yes, bagiyita output zero. Talina kyakoze, talina kintu kyakoze, talina kyakoze ebbanga lyamaze mu leadership y'okutemeratemera eggwanga. Kati ono Winyiddolo aleme kutudivertinga. Naye gwe Winyiddolo kansooke nkubuuze, bannaye ate era ngenze mu politics. Senga olwaleero olina Museveni mu kukuta okugyawo Beyiro. Senga olwaleero ojjawo Beyiro gwe Winyiddolo, enkya n'okwatibwa mu musango nga gavumenti ekyuse, ne tukukwata ku misango gy'olina emiyitirivu mwatubba gwe ne Museveni, ne tukukuba mugundi, osobola okusaba Senga, osobola okusaba Beyiro, osobola okusaba nti mumpe Beyiro nga wagamba Beyiro mbi. Museveni ayinza okera ku makya n'agamba bannange mumpe Beyiro ndi mukadde, emipiira ginnuma. Asobola nga yagamba nti nno Beyiro mbi. Kakati kye kyatuuse ku Oulanya. Ye yali alina ssente z'eggwanga nga yatematema, yamanyi priority. Amalwaliro tegaali priority. Kiki ekimuddusa okugenda Seattle, UK. Kakati no tomugamba mbu nno ndikakwerege. Nkuutinga prime minister tasobola tulimba. Waliyo akaalo katonotono mmwe temukamanyi bakayita Seattle. Era kali UK twakabeeramu babiri nze ne Nabbanja ku kazinga. Tufuneyo akazinga tukazimbeko bwa babiri nze naawe, kuba ntiddemu okusigala obwomu. Ne bannange Nabbanja watujooze. Nze ne Nabbanja twabeeranga Seattle UK ku kazinga, ng'era tukaliko bwa babiri, gundi ye yamutwala. Musaafiiri bawa Nabbanja bamuyita Musaafiiri, asengudde abantu byalo na byalo. Musaafiiri
musafiri si yamujje Seattle UK mwenno musaga fenga tulabye ensi eno nenabbanja so ebyo mu bufunze bye bitonotono bye mbaleeteddewo era ebiriwo mu security alerts. Olanya ali Uganda wabula bagenda kumukomyawo ku kisaawe era kamera zijja kutandika ziti nga olanya omulambo guli ekigundi ekiki okumujja gye bagenda okumujja agenda gwa Ntebe ku kisaawe bamujje mu ka helicopter. Kamera zijja kutandikira wali nga bamuteze ku Emirates, ku mulyango gwa Emirates wansi oba wansi. Omanye ennyonyi mpanvu kati nnyumiza mu abatagirabangako, ennyonyi mpanvu ebeekoona eri kubire bweti. Kati wano wansi wayinza osobola okuteekawo olukulula na bbiri ng'emu eri ku ginnaayo. Eyo yennyonyi mutemwagira. Saagala awakana naddala nga tugirabangako, saagala kumpakanya byekugamba byoba otwala, sinze nagamba oleme kujjayo okugiraba bwe yenkana. Kati bagenda kukulaga omulambo nga guli awo wansi nga waliwo ennyonyi kuliko ekigambo ekinene KLM, British Airlines, Kenya whatever ebyo. Ogambe mama yajjidde na mu Qatar Airways nedda bakulimba era kamera zijja kutandikira awo. Banatekewo n'abakaba owe mama speaker munnange, speaker wa Katonya kati munnange era oli akaba ayogere mama ennyonyi epakinze njiraba, ennyonyi munnange ekuleese nga njiraba, munnaye bakujjeemu nkulaba, munnaye nga wagenda ateera nkulaba, nakukomawo okomyewo nkulaba, naye okomyewo toyogera, okomyewo totambula. Waliwo omuntu naye bannange bantu mmwe muli bazibu. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye bw'ati yaŋŋambye gutokayana gamba abakyoli bwe baba bayingiza olanya mu nnyumba ye tebamuyingiza nga basookayo mutwe, basookeyo bigere. Nimmwe bantu mmwe muli bazibu nammwe. Omanyi Museveni yeepanka obulogo naye nammwe temuli bangu. Mbu bwe baba bamuyingiza basookeyo bigere, mbu ebigere bwe biyita bwe biti wakati w'omulyango n'ennyumba okitegedde ekyo kasita biyita mu mwango omuntu amukuta agambe bw'ati olanya wagenda otambula okomyewo otambula kubanga mu nnyumba yo oyingiza bigere. Tokkiriza kuva wano kubanga era ozze otambula oli mulamu. Tokkiriza kufuluma wano nga tokutte muntu mipiira oyo yenna eyakutta. Omuntu yekiŋŋambye naye ŋŋamba bantu ate nga muli bazibu nti bwe musoosaayo omutwe muba mumumazeemu amaanyi abeera yafuwa, naye bwe musoosaayo ebigere ajja kwerwanirira. Yaŋŋambye ekyo kigambe kabaka waakyo oli. Bantu mmwe nammwe nno temuliba. Mmwe mwateekanga muwugula mu nviiri ate tebaabakuba. Mwateeka muwugula mu nviiri mmwe maze obbalaba. Ebintu ebyo nze mbyogedde, message yo ngituusiza tommanja. Nze sibimanyi temugamba mbuno mbawadde eddogo. Omuntu yaŋŋambye kyogero kigambe abantu boolanya. Mmwe mumanyi oba mukikola oba temukikola era mmwe mukikole oba temukikola. Wulira. Musituke tuyambe twegatte nga Uganda eyawamu. Olanya abeere gundi spark off. Tukwate Museveni lubona nga tuyina n'obujulizi mu international community, nga tuyina obujulizi n'omwana we n'omuzzukulu we bwe tulikwata muzzukulu we okumuba emiggo tuli mugamba nti jjajjawo yajjamu olulimi lw'omusajja n'amuteekamu olw'ennyana. Museveni tumukutte lubona. Buno obujulizi bwe butugendako. Museveni abikola. Ku Kasirye Gwanga yatutebuka, ku Nobo Mayombo yatutebuka nga tetubimanyi. Museveni assa abantu bangi nga tetubimanyi kati tumukutte lubona. Naye mbuuza mwagula drone zammwe nga zigenda kukola ki? Zibaleetedde evidence yenna zimutaddawo era mukyayagala ekirala. Lwaki tetukwata Museveni lubona nga avulubanye ku mimwa amasavu g'olanya? Museveni avulubanya amasavu g'olanya naye mmwe temumeketangako binyeebwa ne bakumekesa akaziŋŋoonyo. Muzeeyi yaŋŋamba naye wira ebinyeebwa nga bitono ne mugamba ebyo bye wampadde. Mwampadde ebinyeebwa okusekula, mwe mwampadde ebinyeebwa ebitono ate mugamba mbundu kakati nze nabikoze eki? Kakati mwe mulowooza nabikoze eki? Nabikoze eki? Naŋŋamba kale toyina kiwabikoze nti kale naŋŋamba kale ne mmanyi oyo mumaze. Era mwe baana mmwe abali wano mbagamba tolimbanga omuzadde. Gwe omulimba n'ozambu n'omulimbi. N'abindekera n'agenda
kuba yali akimanyi bimpoomera nnyo nembisekula po 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 nensekula bituuka awo nga webigonderera bigenda ne bikwata ekitole mu kinu nga nsooka nenkolamu bwe nti nenteekamu omusekuzo mpolampola nembibumba nenkubamu omusekuzo omunene apu ogutole ne gwebega eno ne gugwa eno nengulya nenziramu nengujjamu ogulala nengulya ye yeetola bwetoloozi bw'ati n'atambula n'akomawo neyimirira wano bw'ati nga nze nno siraba apu nenzijjamu nendya naŋŋamba okay thank you ngenda okukyuka omusajja yankuba n'olwaliro simeketa binyeebwa kino nkibagamba guno omulundi gulinga gwakusatu yankwata n'ebinyeebwa ku mimwa n'olwaleero nze sikyalanga ewuwo n'ogamba mbu nakumeketedde ebinyeebwa ne bwe mbimeketa olubuto lunnuma simeketa binyeebwa bibisi awo we nnakoma bannange tukwate Museveni tumuloga akajenje gula akazinya atanywedde Museveni avulubanya amasavu goolanya mu ngalo ku mimwa ali ne koligi we gundi omusajja ekitambo kyamusitudde mu palamenti omusajja ayagala kulyolanya abo abasajja bulijjo tubagamba basezinga muwakana Museveni yakwata ebitundu ebimu ebyakasirya eggwanga n'abisa kaawa mbabuulira Museveni yanywa kaawa wakasirya eggwanga mbabuulira ne babiteeka mu ccupa ensaano nakyogera omuntu wakasirya eggwanga n'aŋŋamba bw'ati mwana gwe oyogedde ekintu ekyo naloota kasirya eggwanga ku katimba nga bamukalirira nalaba nga bamukyusa bwe bati ne bateekako olugongogongo ne bamala ne bateekako akabiriizibiriizi ng'alaba bw'ati ne bakalirira kasirya eggwanga ne bamumalayo ng'omuntu w'alaba mwe musaaga ne Museveni omukyala yaŋŋamba bannange mmwe omusajja yaŋŋamba banneyuuyu kasirya eggwanga muntu wange kanve ku ebyo tuve ku bya Winyiddolo tuve ku bya Nobert Mao olanya abadde mwana wa ggwanga abadde aweereza ffenna Museveni tumuloga akajenje gula akazinya atanywedde nze mu kigambo kya Katonda Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero taata leero lwa Sande Mukama nkusaba okosomesa oyigirize batabani bo ne bawala bo bano Mukama tuli mu Bible and politics Mukama baali batugaana politics naye nga mazima ddala politics Bible kye kitabo kyokka ekirimu pure politics kubanga kirimu bakabaka kirimu amagye bannange waliwo omukyala yayimbye akayimba yabadde atandika n'agamba bw'ati ndi mu kusabira nno kigambo atenderezebwe omukama atenderezebwe omukama Katonda w'amagye ewaffe nitugeeta mahe atenderezebwe omukama omukama Katonda w'amagye nembuuza amagye gasindika bigaali anti munnange ffe tetulwana ffe tetulwana mbuuza amagye gavuga bodaboda amagye geetikka migugu omukama Katonda w'amagye omukama Katonda wa bataliyoni zonna kati Bayibuli evaamu ete ebyobufuzi nga Katonda w'amagye Bayibuli evaamu ete ebyobufuzi nga kabaka w'abakabaka Bayibuli evaamu ete ebyobufuzi naye mmwe abasajja bakatonda mwe bannayuganda kambabuulire waliwo abantu wano abasumba bange abansumba wano nafuna abasumba bange wano wano waliwo abakyala n'abasajja abamanyi omuntu yaŋŋambye bw'ati ekintu ekituufu ekintu kyolaba eggwanga kye lifaanana ekkanisa kyeba efaanana kubanga ekkanisa yeeyimirizaawo eggwanga bw'olaba ekkanisa bw'olaba eggwanga nga ffu manya ekkanisa yafa ekyo kitegedde oba bw'osanga taata waka nga ayambadde ebiyulifu nga taata bw'akuyitako okwata ku nnyindo totawana kubuuza baana ate obuuza mbuna abaana be baliwa nga maama akuyiseeko akunkumuka maama akuyiseeko akyumuuka
enkyumuka gy'akyumuka muziki mulamba gwa sango sango kangama ne bw'obeera eri oguwulira ting 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 waliwo akadongo ako ne bw'obeera wa obeera okawulira oyo omusajja Kenzo yanyiiza naye olumu akuba omuziki wekanga ozina wekanga olya ono omwana ani Butida agambye yali avuga akagaali ke Kyagulanyi n'amuyita n'amugamba gwe Butida mwana Butida n'ayimirira n'agamba wowe mama nnyabo President ampise kwagamba Kyagulanyi ammanyi n'agamba mama nnyabo mbu n'amubonga kaawo n'amubuuzabuuza kaawo n'amugamba basisinkana eri waggulu Bukoto Butida n'avuga eggaali n'akkirira n'ajja ku radio Simba n'asala n'ajja e Kamwokya bw'atuuka e Kamwokya n'agamba naye ngudda n'asooka n'awummulamu kyava atuula awo mu buyumba obwo obw'oku stage n'atuula n'agamba bannaye Kyagulanyi ampise abaaliwo ne bamubuuza Kyagulanyi akuyise Kyagulanyi aliwa n'agamba oba essada lyerinkubi naye ate ennaku 3 zemaze nga sinywa sada essada terisobola kubanga ate lyerinkubi eryemaze ennaku 3 nga sikubwa ate kati nkubiddwa naye Kyagulanyi ampise abantu ne bamubuuza Kyagulanyi ammanyi abantu ne bamubuuza gwe mwana gubadde ki naye bambi nga mazima ddala Kyagulanyi yamuyise omwana agereza bw'ati n'agamba bw'ati kino kifaanagana n'omukristaayo amanye ennyo Yesu ne bukya kumakya nga Yesu yakutte ku mukono n'otambulako naye ekyo ky'owulira nga Yesu omwana yawulidde Peetero kye yawulira nga Yesu amugambye nti va mu lyato ojje Peetero n'atambulira ku mazzi naye mwe mumanyi Bible and politics Butida agambye bw'ati yatambulidde ku mazzi mbu omwana yayogera yekka n'agamba Kyagulanyi ampise abantu ne bamubuuza Kyagulanyi abaddewo byabadde Bukoto naye kati ali Kamwokya akyawulira eddoboozi mu matu naye bannaye Mukama bw'akuyiwako amafuta Mukama tukuumire Kyagulanyi bambi Mukama tukuumire Kyagulanyi eryo essanyu Butida lye yawulidde buli muntu gy'ali lyawulira okumulabako obulabi nga ayogera bwa Kyagulanyi ayogera ekigambo kimu nga kikwata ku bantu mwenna abaasoma bakakwerege mwenna statement emu ng'egassa eggwanga lyonna buli kati ekkanisa bw'efa eggwanga lifa kubanga ekkanisa yeefuga eggwanga kati bw'olaba eggwanga nga lifudde manya ekkanisa ye yasooka kino Museveni yakikola ng'akitegedde natta ekkanisa ng'akigenderedde waliwo ebintu jjo bye nabadde ŋŋenda okuyogerako ne sibyogerako kambabuulire oyo omusajja Oulanya abadde mulokole naye Oulanya yagambye bw'ati Oulanya bwe yali afa yalaama yagamba bw'ati tewabangawo omulokole alinnya ku ntaana ye okusinziira abalokole kye bamutuusizzaako Oulanya yagambye bw'ati tewabaawo omulokole alinnya ku ntaana ye nti naasaba abakatuliki be basabanga be babanga basaba ku ntaana ye era ekyo bwe mukimenya nkibabuulidde Oulanya yafudde akyaye abalokole kubanga bamutomeza be bamutuusa ku nyikyo be bamuweesa obutwa bayina n'okubanga nga be baabumuwa anokolayo erinnya lya Kayanja ne Joshua Lwere omusajja yali ayagala kuva mu byabufuzi ng'alina ebintu byalabye by the way mu security alerts nerabidde ezimu ku nsonga ezatisiza Oulanya Museveni yafa teninga Oulanya ne babba ettaka ne balikyusa ebyapa nga bayambibwako Oulanya tebakulimba nti Museveni ayinza okujjayo okubba ettaka nga temulimu muntu wa kitundu ekyo ab'ebitundu ebyo abaana enzaalwa mmwe mumuyambako ab'ebyobufuzi nga bw'olaba akakazi kannaggundi bwe kamuyambako okubba ki okubba ettaka ly'ekalangaalo ako kanna kakwerege buli kitundu alinamu agenti amuyambako okubba ettaka Oulanya bwe bamala okukyusa ebyapa nga n'Oulanya alina okufunako square miles omusajja yasazeewo ezimu ku nsonga ezo ng'oggyeko ey'okusaddaaka bwe yamanya nti anaamusaddaaka yamukozesa n'eddiiro y'okubba ettaka ly'omwakyoli era n'ebyapa biri mu mannya Museveni g'ayagalamu mujja kgenda mu landizi ng'eri ettaka lya gavumenti nga lya Museveni and Sons mbabuulire
bebimu ku byatisizolanya ekyo kibadde mu security alerts yemu ku nsonga namusaddaka nga amaze omukozesa data oyo yenna nzirayo wali Olanya yagambye tewaba omulokola asaba ku ntaanaye kubanga be bamutomeza omutuusaawo Joshua Lwere bajja ne bagamba bwe bati mujjukira sikando y'okusibako Kadaaga omutwe gw'omwana gwe bakwatira ku palamenti ne bakola olukwe ne bamusindikira abasumba ne bamuwa obunabbi nti Mukama agambye nti Kadaaga musamize era Mukama ajjeko Kadaaga obuyinza bonna buwadde Olanya mbwera okumanya nga abuwadde Olanya amuwadde ebisanja bibiri tewali kigenda mutuukako ate nga yali ayagala kuva mu bintu bino yali ayagala bivaamu yali ayagala kuva mu byabufuzi abyesonyiwe bw'aba asigala MP ajje abere MP ali omusimbi gwa sirike bwe balabanga atandise okubuuka ayagala kuva mu bintu ebyo ne bamusindikira Kayanja ne Joshua Lwere babadde bagendayo ne banona omusimbi dollars nga bamuwadde obunabbi obw'ekisiru Muteebire yafa akyaya abalokole Muteebire yafa agambye mu balokole mu nsi yonna mukyala we yekka Betty ye mulokole abala bonna bayaaye abo bakayanja bagendangayo ne banona ebisente agatalaba omugenzi Anas Kalisa yabiyitanga bisente ne banona ebisente ebiyitirivu ne bamuwa obunabbi obw'obulimba wulira bagenda ne bakwata kitaka oyo eyaddira Nakakwerege Musisi Jennifer mu bigere intarimu iddi ne bagenda ne bamugamba bwati bwayogera Mukama akuwadde ekibuga Kampala Bayibuli egamba ati wona olinyanga ekigere nga Mukama akuwaddewo era ne bamusabira ne balyoka bali ebisente bya kesi abo bo beezira okulaba wali gundi nga Kayanja ajja nga Lwere ajja nga bajja babba abantu balagula kitaka okufuga Kampala balagula kitaka ne bamugamba Mukama akuwadde ebisanja gwe iddi ne bamujjawo ne bajja baleeta oyo omukazi Kisaka Dorothy Kisaka ne bagamba Kisaka oli yali muyaaye gwe Mukama gwawadde okulya Kampala muwulire kanisa gye tuyina kasitoola baba abasajja ababalinga abasajja ba Katonda byafuuka bikojogo bafuuka babbi be batutte eggwanga lyaffe wano weriri kasite kanisa efa eggwanga likaaba gwe genda olabe mu ndagaano enkadde n'empya kaakati wakati w'okugjawo ekivume ekyo okweyubula okugenda mu kirala kye twagala it is a tug of war and ekyo kibaddewo okuva edda wulira waliwo ekibi Adamu kye yatuleetera njagala nsomesa ebintu bino tubitegere Adamu yatuleetera ekibi ekyo ekibi okukivaamu ffe ab'omulembe guno okukivaamu kyatwalira Yesu kuyiwa musaayi atuyubula atujje mu kibi kya Adamu ne Eva atuleete mu ndagaano empya gwali musaayi ekintu ky'okweyubula okuva mu kiri okujja mu kipya abaagala Uganda empya obwo obulumi mu bulaba bwe tuyitamu Uganda tuli muleba pain okweyubula okuva mu Uganda enkadde okuyingira Uganda empya tuzaala endagaano empya ezaalwa na musaayi endagaano empya eya Yesu etandika na musaayi okuyiwa musaayi kwe mulaba e Uganda obulumi bwe muwulira waliwo omwana omujja olwalabye video ya Ticha Lumbuye nategedde message bannange olw'okubanga n'ebintu ebyakyukakyukamu message zannemerawo bambi sorry message zannemerawo ndudde okukyogera ngezaako ziddamu naye message mpitirivu Ticha Lumbuye olwavuddeko ne nkuwulirira message nensirika ne mmanya nno bano nze mbategeera naye waliwo omu yaŋŋambye bw'ati Pastor Mukama atulimbye Pastor n'atulimba bw'ati Pastor Mukama atulimbye Mukama yannimba Mukama nnimbye naye nga lwaki Mukama nnimba nengamba kati Mukama bw'aba akulimbye nze ani okulimbulula saamuzeemu yakabya amaziga nangamba Pastor jangu abeeko ky'oŋŋamba nze kugambe kinga Katonda yakulimba nze njogera amazima nga Katonda yakulimba ndeka tonkubya miggo nnyabo tonkubya cupa Katonda yali akubyeko eccupa
nze onkubye ecupa nze nefuula ayogera amazima okusinga ye yakulimba mwe mumanyi ebyammwe gye yakulimbira naliyo kati oba yakulimba naye agenda okulimbulula nensirika nemusirikirira bangi nnyo ku mmwe mwakabye omuyangambye soko gyonsabireko tewebakanga tunansabira obulumi bungi nnyo maama nze nkukube empiso esirisa obulumi bw'omwana okuzaala omwana nze nsibera ebagundi mu Luganda babiyita bisa kwegamba nze nnyimirize ebisa ofire muleba ndeka amaziga gammwe mugakaabe hey mubuuzeeko abakyala abazaalako aba yakazaala kamu n'alayira leero nkomye ku luno walla kuwona bugumba si kuwona bugumba kiwedde siddamu ayayayaya naye bannange oba biki byempulira byenjagala okwogera aha toddamu ate agenda okujjuza foomu how many bacha 7 nga kuwasooka wagamba toddamu kuzaala ate how many bacha 7 bachas do you know bacha means za children ogenda okumubuuza 7 namubuuza ate luli lwetwali mu gundi ng'oyogira ate wakola otya wangamba toddamu waliwo kino bannakyogerako omukyala bw'amala okuzaala bamuteeka mu ddiiro abantu we bajja okumulabirako banaye kulika bebi ne bamuwa ssente obwo obuliri mu Luganda bakayita akaali bamuteeka ku kaali ak'omulwadde ey'omulwadde bagiyita ndiri si buliri ey'omulwadde bagiyita ndiri eyebeera mu ddiiro Oluganda omulwadde bwe bamuteeka mu ddiiro bagamba bati gundi ali ku ndiri oba ali ku kakeeka bagiyita ndiri si bunene bwe bugifuula endiri mulwadde ali ku ndiri naye abeera azadde abeera ali ku kaali okitegedde kakati wona agamba siddamu era olujja olw'okuba abatagenda kuddamu nga bamuteerawo akaali ng'asula ku kaali n'omulala asula egindi emitala kati olunaku lw'osituka n'ojja akaali mu ddiiro n'ogenda mwataakaza omuntu owedde kyokola sigala ku kaali bw'oba oyagala okutuukiriza kiri olunaku lw'ovaawo toyina gw'ogamba mbu ate bannaaye ate mbadde ngira bwe nti no kiki ekyakujje ku kaali abatamanyi Luganda tubatumidde mwebale nnyo mwebalire ddala butamanya Luganda anti mumumanyi Luzungu mugende wafaziru mayanja yajjo bibannyonnyola mu Luzungu sibimanyi kakati akaali bakayita batya wulira obulumi bwe tuyitamu tuli muleba bannange Uganda egenda kuzaala omwana ow'emirembe I repeat emirembe gigenda okusibuka abo abasajja bakatonda beewaana ejjango lya salvation the salvation is a wave started in Uganda and it went all over the Africa all over the world is the wave of salvation bamanyi Oluzungu olwo wa is the power of the Lord ebyo ejjenga ligenda okukyusa Africa ligenda kuva mu awo lisibuse Uganda gende Nigeria babuze Bobi Wine gende Ghana babuze Bobi Wine gende Kenya babuze Bobi Wine gende babuze people power mukwekalakasa kw'omusajja gwe bayita ani Floyd ani orine yagamba I can't breathe yani mwalimu nga abazungu bayimba people power our power nga bambadde red genda yobirabe oko kwayo kyenye ebintu awo ne bocha buli kimu Floyd
ejjenge lyasimbuka awe Uganda tetunnaba kutuuka gye tulaga mwagala temwagala. Museveni bw'anatta abaana ne bw'anatta abantu, Museveni yagambye bw'ati ekituufu kirabika ŋŋenda naye nnyina be sigenda kulekawo bamaleewo. Ate kati ejjambiya eri ekitala kirimu NRM, ekibobbo kiri mu nnyumba, ekibobbo temukijjaayo nedda. Bannange temukijjaayo, ekibobbo kiri mu nnyumba. Museveni agenda kusala NRM. Museveni agenda bw'oba omanyi wakolako mu poliisi n'okola effujjo. Nnyina abantu bemmanyi abakola effujjo mu poliisi. Mwenno Musaaga nina omuntu gwe mmanyi nababuulirako okukwekalakaasa kwekayunga. Batta abantu bangi okusinga naye twali tetubimanyi. Batta abantu nga babateeka mu kimotoka. Mu kimotoka mwalimu ne dokita eyali akola ku mirambo. Gwe batta gwajjamu ebyomunda, gwe bayingiza gwe bajjamu ebyomunda nga ne firiji mweri. Gwe batta ne batwala emirambo gyonna ne bagiziika awantu. We bagiziika bazimbawo ekkolero ly'omu China. Waliwo emirambo 114. Waliwo emirambo 114 ne dokita eyagikolako mumanyi. Ne dokita yagikolako mumanyi. Mbabuulirira wano. Njagala gavumenti yeegaane. Buli gwe batanga nga bamuyingiza akyasambagala bwati nga munda dokita ali mu kukola. Ne bawandika emirambo gyonna nga bwe gibadde eri kitingatinga kisima, ne bagenda ne bayuwamu ne baziikawo ne bazimbawo egundi ly'omu China. Awo nze ndi batwalayo maama nze nkole byonna nneme kulabikako ko mu kamera tugenze mu Uganda empya. Ekyo mwenna we mulindabira nange kubanga ekkololo maama, ate ekkololo ogenda wanga ba Sky Soldier ali wali ogenda nga ani abaana b'okugula wundi tubawanga obudde ne bamala okwemala eggoga bayise mu bingi. Kati ffe tujja oluvannyuma tubagambe nange nja kukola appointment. Bannange nange nina kyemmanyi, kale nyinza okuba sina nnyo kye nakola naye nina kyemmanyi. Bambuuze ki ky'omanyi? Nange awo we mbamba kwasiza. Awo sigenda kwogerawo ssebo, kati njogerawo mu Uganda empya nange munnoonyeeko. Nze ssebo munneerabire nange munnoonyeeko. Mbatwale embalage emirambo egyo we giri gavumenti we yagizimba. Bwe ndibagamba nti musimule ekkolero lino mulisimulanga kubanga mmanyi we riri. Nange ako ke nnalekayo ke kange. Nze siirye ku ssente za Uganda empya. Kwegamba byonna mbibabuulire mbimaleyo. Ekyo nange kyange. Ne dokita mubabuulire. Nti ye Gyarugaba, ye Gyaruhanga, ye ani Byanyima. Abo badokita be mulaba balwanira mulago balina bye bakola, balina bye basirikira. Ebyo nze mbimanyi nange mbisirikidde. Kwegamba nze byonna mbibawe. Kwegamba mwemunda bandika kwerege nnyo byonna bwe mbireeta nedda n'ebirala bingi nja bibaweeyo mu maaso. Mwenno Musaaga. Ekkanisa bw'efa eggwanga lifa. Kyekyo kye mulaba. Uganda ebonaabona lwaki? Endagaano gye twakola mu 96 yonna bagirinnyiridde mu 95 bagirinnyiridde neggwamu ensa gwe gw'omusaayi. Eyo endagaano bwe yali ekolebwa akatundu puliyambo introduction egamba bweti nga tulabye byonna bye tuyiseemu. Bible and politics nkugambye okuva mu ndagaano enkadde okuyingira mu mpya, omusaayi gwayiika mu nsi ey'omwoyo. Yesu yaguyiwa. Bible and politics bwe twali tuva mu constitution gye baakola ziri simanyi ezankaaga mu mukaaga, simanyi pijoni hall, simanyi pijoti oba byebiki ebyo pijoni hall, simanyi whatever. Ebyo byonna nga bazigase simanyi yaani waliwo omuntu ne yatuula ku ttala y'omukono n'atukolera constitution. Bannayuganda muyina okukuba enduulu nga ntambula, bannayuganda muyina okunnoonyanga, bannayuganda muyina okunsitula. Eyo nayo constitution eri awo. Naye nga eya 95 egamba bweti nga tulabye byonna ebyaliwo n'omusaayi oguyiise
okulwana okujja okutuuka kweno omusaayi gwayiika Uganda yonna, most especially Buganda Luweero. Omusaayi ne guyiika nga tuyingira Uganda gye twali tusuubira okuba empya. Abasajja baatuuka constitution ne bagikuulamu empapula. Kati bwe tuba twagala okuva mu kati yafuuka ndagaano nkadde. Omusaayi gwe mulaba oguyiika, waliwo ebiseera ebyo lwe nasomesa ne mbagamba wano we tuli twetisse omusalaba tugutwala Gologoosa. Olugendo lw'Egologoosa si lwangu. Nabagamba mwesibe enkoba tunywere. Tuli mu lugendo lw'Egologoosa. Waliwo omuntu omu omuwuliriza wange wano yagenze abadde alina ebintu bye tusabira nga bingi nga tusaba. Katonda yamugonnomoddeko ekintu n'agenda alambula Isirayiri. Yankubidde sebo nze namusabira nze musabira tusaba ffenna mu kifo kyo hannewanirako pastori awo. Nga watuuseeko Yesu we yazaalibwa waliwo amaanyi. Nze natuuseewo. Natuuse ku ntaana ya Yesu ne ndaba ne malayika bwe yali atudde. Sebo kati ansaaliza. Nangamba ate pasita natambudde olugendo lw'Egologoosa. Ndi mu kulutambula naye si lwangu. Yangambye pasita bulijjo tuzanyisa Bayibuli ziriyo. Yannyumiriza sebo ng'atansaaliza. Ne ngamba oba mujje ku ssimu. Akitegedde kati nti nno ndi munyiivu. Bannange mwana muwala yansaaliza pasita. Pasita bannange omanyi Yesu nga bwe yazaalibwa. Gwe wasomesaawo naye omanyiiwo. Nababuulira ku bubaka obwali bugamba okumakinga sure nti tomisinga okukyalirwako. Woteri namba yakyalirwa ekintu ky'okuzaalibwamu Yesu. Woteri senga mumanyi mu abantu beetuuza. Senga mumanyi abantu beetuuza. Nga bagambye nti Mariyamu yazaalira wano omwana ku kitanda kino. Senga omanyi ssente okwebaka ku kitanda ekyo. Sebo manager yagamba bw'ati wano tetulinawo kifo bonna bajjuti. Anti waliwo lonchi ya gundi. Kakati loogi zonna zibeera zijjutte. Temukimanyi tulwaliro Valentine. Kati temukimanyi tulwaliro Valentine kiki ekibaleesera eti. Ne babagamba kale kaddeko wano emmanju wano mu kimeeza wansi ne kazaalireko wano. Nagamba ate mu kimeeza bazaalirawo. Mu kimeeza mugende munoonye awalala. Bannange ne bamisinga opportunity ng'okukyalirwa kwabwe kuzze woteri eyo ne bwetandizeyo okuliisa muntu yenna neesigala ku ekyo kyokka. Ate oba ekiraalo kikyaliwo. Omukyala yansaliza nangamba Yesu we baamuzaalira. Oyinza okugamba baamuzadde eggulu. Byonna bwe biri. Se bali kunza ate ansaliza. Bannange. Naye nange Mukama nnyina okgendako Isirayiri mbirabe. Yaŋŋambye ggwe ebyo by'osomesa Bayibuli bisaana kutuuka wano obirabeko. Woteri bwetyo n'emisinga okukyalirwa kwayo kati bakyalira kiraalo. Woteri oba baagimenya nawo ne basimbawo ebijanjaalo. Oba baagimenyawo ne basimbawo kalitunsi. Bagamba bugambi waliwo. N'erinnya tebaalyogera kasita baagoba Mariyamu okuzaalirawo. Tebagyogera na linnya bagamba woteri emu. Ekisulo ekimu. Ekisulo. Ye mpiseewo genda eyo. Nkomyewo ku kyawandiikibwa. Abasajja ba Katonda bwe bafa eggwanga lifa. Bye mulaba tubonaabona kubanga eggwanga lyafa. Museveni yasooka kutomeza basajja ba Katonda. Yes, bonna buli omu alina eppeesa lye. Bonna tewali ayinza kwogera ku kintu kyonna kikuba Museveni. Naye bibalumira munda. Beggalira mu bisenge byabwe ne bakaba naye tebalina ddoboozi. Kuba Museveni yasooka batomeza. Nze kyova olaba nnyumirira mu Museveni ne mugamba tammanja. Yali ampadde ki? Yali ankoledde ki? Okujjako okuntoolako obutoozi kiki yali annyongeddeko? Kati nze nnyina mandeeti ammanja ki? Nze nnyina mandeeti nzekka. Era abamu ku bo bwe mba mbyogera ne bwe mbatwaliramu bagamba era abalokole tukiikiriddwa. Newankubadde tukiikiriddwa kakwerege naye era kale. Sebo banneenyumirizaamu. Anvumye naye era kale. Era munnange oyo ly'eddoboozi nze piisi mawusi y'abalokole. Abalokole kati nabo banneenyumirizaamu abalina amagezi bagamba omwana nkubi abyogedde naye era kale sita eddoboozi ly'obulokole ddyo livuddeyo. Yes, waliwo omusumba omu omunene
yayogera sigenda mwogera linnya eriya amacupa emabega eyo waliyo amacupa wulira nze omanyi nti ecupa ekukuba n'ozimba ate neekwatikiramu n'akapapajjo ne kasigalamu kati omusaayi bwe gujja nga gubadde gw'amaanyi gukatwala akayingiridde wano bakasanga mu bisambi Katonda bw'aba ayambye bajja bakagoberera basanga kagenda kuyingira ku mutima ne bagamba mukakwate ne bagamba okay kakati tukasibidde wano ajja genda India n'ogamba kiki kino okugira kuti nti blood clot nedda sigenda mwogera linnya Museveni yabayita bulungi yayogera n'agamba lwaki mutta abantu okulonda eryo ddembe lya buntu kakati abantu kimwateekawo campaign abaana kimubatta Museveni yabayita ne bakazi baabwe n'amugamba jangu ne mukazi we jangu n'amufukamiza ku ttaka ssaawa 8 ali mu wowe yaye omukazi ne yeerolera bw'ati nga bbaawe yeegayirira akasajja ka Museveni akatayina yadde otufuta yadde parafini ne kagwayina holi gundi anointing oil omuntu ayina anointing oil akasajja akayina abachwezi ne kakufukamiza kakabafukamize akabutafukamira Eliya tafukamira Akabu yagamba Eliya gwe bonyabonye eggwanga lino n'amugamba sinze ndibonyabonya gwe n'ennyumba yo mwe mubonyabonye eggwanga lino nkunoonya nange nkunoonya Akabu tafukamira Eliya yagaana okufukamira Akabu Eliya b'e Uganda bafukamirira Akabu inze Eliya waliwo omusumba wange omu yankubira ennaku ezo n'agamba ndabye vidiyo zo zonna nzirabye naye mwana wange nkubuulira byonna byoyogera bituufu naye munaye akasajja katemu omanyize nnyina abasumba bangi akakasajja katemu mwana wange olowooza gwasinga gundi gwasinga kagundi egindi gwasinga segundi egundi gwasinga kigundi egindi gwasinga bugundi egindi gwasinga kigundi gundi gwasinga segundi n'abambalira n'angamba lwaki ebintu tobivaako jjukira Nathani bwe yagenda wa Dawudi yagenda n'amagezi yagenda na lugero n'amugamba nedda omanyi waliwo omuntu omugagga yalidde endiga y'omwavu n'agirya n'omwavu akaaba ate ng'oli ayina biraalo era Dawudi bwe yagenda okusala omusango n'amugamba ssebo kabaka yeggwe so kakati omusajja bw'obanga omulumba mulumbe mu ngero amafuta sirimu ga Nathani Pastor neyanziza advise amafuta sirimu ga Nathani amafuta ndi muga Akabu bwati bwayogera Mukama ndi muga Eliya amafuta ndi muga Eliya sirimu ga Nathani mulabamu okusoma Bayibuli musome Bayibuli kyawandiikibwa namuzeemu na kyawandiikibwa namugambye nze siri gundi siri Nathani genda osome Eliya bw'onoosoma Eliya ojja kuntegeera genda osome Yeremiya bw'onoosoma Yeremiya ojja kuntegeera kiwedde n'angamba okay Mukama akuwa omukisa mu byokola nemugamba nze mundeke ate nze okumanya ndirede Eliya we yagwa mmanyiiwo Eliya we yagwa mmanyiiwo nasomawo bulungi Yezeberi yamugoba Yezeberi tagenda kungoba ate mpangudde Akabu ne bannabbi 805 ate nziruke Yezeberi tayinza kunzirusa nze wire ekyo kyekirungi kya Bayibuli Mukama yatuwa Bayibuli tusome tutegeere kigambo kya Katonda tunywere bali we baagwa ate tutereereza wennyini we baatereereza we banyweza ekigere tetujjaako kigere we baakijjirako era tunyweze gwe omugaso gw'ekigambo kya Katonda ngenze mukyawandiikibwa ky'olwaleero ekyawandiikibwa ky'olwaleero wulira Bayibuli bw'egamba kansooke nkisome likansooke tusomewo wano bwe tumala okusomawo nsooke nnyinnyonnyolewo mu kadakiika essula 10 kubanga saagala mu obutategeera abooluganda bajjajjaffe bonna bwe baali wansi w'ekire era bonna bwe baayita mu nnyanja era bonna bwe baabatizibwa eri Musa mu kire ne mu nnyanja era bonna ne balyanga emmere emu ey'omwoyo. Kansooke nkomekaawo Bakolinso ekisooka essula 10 abooluganda saagala mwerabire ebintu bino ndi ku bumu obumu bwe bugenda okutuwanguza kino ekyawandiikibwa kirimu we baakolera obumu
biki ebyabaawo kirimu we baayawukanira biki ebyabaawo gwe somaawo wonna omanye olwaleero naze gamba bannayuganda obumu bwaffe bwe bugenda okutuwanguza okuyita mu kino bayibuli egambye abooluganda saagala mwerabira ebintu bino ebyaliwo ku bajjajjaffe bajjajjaffe baakwatira wamu mu 8 kutuuka 86 bajjajjaffe baakwatira wamu wano bayibuli etugamba Isirayiri bwe yali etambula okuva e Misiri okuyingira eddungu bajje bagende mu nsi ensuubize we bali kati bayibuli egamba baakwatirwa wamu ne babatizibwa wamu wansi wa Musa ekugamba okusabumitinga eri omukulembeze oyo gwe tuba asazewo okutusomesa bonna baasooka ne bakakkana wansi wa Musa bayibuli kyesoose ne babatizibwa wansi w'ekire ne babatizibwa wansi ne babeera bonna nti ne batambula bonna nga bali wumu nga tewaliwo yeesazeemu bayibuli wano etusomesa ku bumu obwabayisa mu ddungu obwabayisa mu bintu ebingi bayibuli egamba baali wamu bonna mu kulya emmaanu ne bali emmaanu emmere gye bataafumbanga eyajjanga obuzzi nga kati Uganda bweri omusajja akeera bukeezi ku makya agenda okulaba ng'olunaku baaluyiseemu abaana baalidde agentuuka ne ku buliri ng'abaana n'okufuka baafuse omanye omwana bwona tafuka aba takkuse olumu maama Ebeni yankubirako essimu nga nsebo ali ku mwana akuba nafuka ku buliri bwange ensooka zange pu ne mubuuza okola ki ekyo okola ki naye mwe bakuba omwana afuse ku buliri naye nemugamba gwowonye webaze Katonda kuba siriiwo omwana akulaze yakkusa ate okuba kati omukubira ki gwe musuzeeko enjala olaba oba anaafuka ate ebyo ndi profesa ebyo nemugamba ekyana nekyenfukira nemugamba gwe mukazi gwe ebintu ebimu sooka ombuuze se bali ku mwana akuba ogwo musango kagamba ogwo musango ewange ogwo musango ewammwe ewange si musango paka siniya wanu nkyatoloba n'ekintu siniya wanu nkyatoloba n'oguntu gungoberera ngulwanyisa gwagenda gwokka ogwo gumuguleke kasita omwana alya nakkuta abazadde e Uganda bateba buteebi mmaanu agenda okulaba nga abaana baalidde ne bakkuta tamanyi nakumanya olunaku yaluyiseemu atya tamanyi nakumanya waliwo banekamba buli ennaku edda waliwo ebintu bye tutaategeeranga abazadde olwaleero nnyina omuntu gwe mbadde njogera naye sisita wange ayina akaana kato kagenda mu myaka nga 10 kaŋŋambye anko maama akola nnyo maama akoowa kana kagenda mu myaka 10 maama akoowa nnyo maama agwanayo okumukozi amuyambeko anko maama akoowa olaba akaana kato ka myaka 10 obwo obulumi ffe tetwabumanyanga ffe tolinga tumanyi mbu oba abazadde tebalumwa oba tebakaaba ate nga tumanyi tebalya nga ne bw'aba ayita mu bulumi abikkako tetubimanya maama abeera akimanyi nti emmere tewali twawanudde gaffene tuggyeko wa maama tumutadde wali ffe tulidde owaffe tuli eyo tuzannya maama n'amanya we banaaviira mu mipiira gyabwe eyo ng'enjala ebaluma era oluba okujja mukomawo nga mwaddusedduse dda mwena mutuyanye otuuka nga ffene waali nomugamba maama ffene wo mmulye nagamba mulye yabadde yamuterekedde mmwe kati ffene tumanya bamaama enjala tebaluma kumbe mukazi wattu bwadda mu nsonda akaaba naye kati omuzadde akaaba omwana n'amanya bambi maama yakooye mwana wa myaka 10 angambye ekigambo nempira nga n'obwongo bunneetooloola omwana ategeera atya nti omuzadde alumiziddwa ebyo tebyalingawo ate nga tebaayinanga ssente no mumulabiraawo naye mubanaye mumanyi mumulabiraawo yagenze kulumbe ate era nze maama wange ye yafumbanga banaye mukyala Katongole jangu bambi otufumbire epiraawo ate kakati ye anaakomerawo nga kubanga abadde agabula temugamba mbu yasibanga emmere wali abasiba emmere si kyeŋŋambye omanyi wali bbunga ye yagenze kusiba mmere n'ateekako mu butusi n'ateekako mu kakondo n'ateekako mu kitambala ku mutwe n'ateekako mu si yoyo ye yakolanga ye yafumbanga n'akola ati ali mu kugabula muba muli awo ng'abaleeteddeko tatwagala ku mikolo yagamba nenkukwatirayo obwire era nga kasita nga mmanyi okudduka neŋŋendayo maama wangi wire yabadde ku mukolo wangi nga nagenze n'endya n'enkomawo kati awo ezizo n'ozifuna
bwaba yabaletedde bwaba yabaletedde naye ng'olumu bikolebwa tetumanyi nakyo kitegeeza. Tuyinza nakukakasa nti maama alumwa, tuyinza kakasa nti no taata alumwa. Mujjirira ddala bategeka ddala okufumba entula olw'okuba tewaliiwo nva, ne basooka ne boogerera entula. Mwena ne muwulira nga mwagala kulya ku ntula. Bannaye abaana nga baludde okulya ku ntula, kyova olaba nga bafuukuuse ensusu, baludde okuwuta ku supu w'entula. Kati ono omwana senga badde yawuta ku supu w'entula, olaba bino tebyandibaddewo. Nogamba wammanno senga tugire ne mukwata obusowaani ne mugenda mu lusuku ne mulyoka munoonya katunkuma. Kumbe muzeeyi abatomeza, mutomedde Luganda. Mutomedde Luganda, enva tewali ni temusobola kitegeera. Kati lwaba afunye ennyama n'agamba kati nga bwe muwuuse nnyo ennaku zino muwuuse nnyo entula, kati muba mulina okuteekamu ku mpuuta. Kumbe olwo yakikubye, yatunze bundiizi mu lusuku yabumazeemu. Mwe bannaye musaaga. Naye olwaleero ekiriwo omuzadde naye tamanya omwana atuuka. Naye bannange Mukama Uganda, naye obwo obulumi bwe muwulira, tuli mu Labour Ward kuzaala Uganda mpya. Tuli mu kuzaala Uganda mpya. Waliwo Uganda gye tugenda okuzaala ng'ate tetukyusa Uganda yokka, tugenda kukyusa Africa. Ejjengo litambule ligende yonna gye balyagala, buli analyaniriza lijja mutomera. Obwo obulumi bwe tuyiseemu, kyova olaba mwenna abaakabye siina gwe nazzeemu, ate emesegi zammwe nazibikudde nenziwulira nesibaddamu. Obwo obulumi mu bukaabe mwongere n'okutegeera wawe tuyise. Muligamba abaana bammwe nti temukkirizanga omuntu, temuwanga omuntu mandate. Nga bajjajjaffe ensobi gye baakola okuwa Museveni mandate. Pulezidenti analondanga Chief Justice nga bwe muli luddawa. Pulezidenti analondanga Electoral Commission nga mwe muli luddawa. Pulezidenti analondanga IGP nga mwe muli luddawa. Tugamba mwe temulina mugaso. Pulezidenti analondanga Army Commander. Kasooso miro kamukiwulire. Firiza hiti agamaziga mugakaabe. Bwe muli mala okutuuka mu Uganda empya, mumanyi buli awali ekituli. Sata wanye baddamu nabasaasidde nagambye bugambe esaala nagisabidde eno, saagala ogiwulire, sigala n'obwo obulumi. Kubanga n'okubagamba twabagambanga, nange nze omu ku be bagambanga bannange Museveni mubi. Nenkubuusa ogambye eki? Kiddemu mpulire kyoyogedde ku Museveni. Naye nti mbatuusaako amawulire gano, akasajja kabi okusinga ne sitaani. Museveni ne sitaani ne beesimbawo kati. Bannange mundaba nkuyegera sitaani. Bannange tuwe sitaani akalulu. Nga beesimbyewo awo, kubanga sitaani tumanyi bwe tumulwanyisa. Sitaani omulwanyisa n'omugoba n'agenda. Naye akasajja ka Museveni kasooka kutta kkanisa. Sitaani eyalemwa okutta ekkanisa, Museveni asse ekkanisa. Yasookera kuba kitaffe mu Katonda emitwe mikalu. Omutwe oyinza okugulaba nga omuntu atambula, omutwe bwe bagugjamu obwongo guba mukalu. Olwo ebyenda bwe bidda mu mutwe gw'ogulaba gugeze ng'ogwa ddombo, gwolowooza ddombo ageze eki? Ebyenda byonna biri mu mutwe. Abasajja bakatonda mubalabirawo basibazi suspenda ne babuulira enjiri mu mutwe balina, era enjiri gye babuulira tekyalina makulu. Olwaleero setaani yenna tumwokya. Omuliro n'enkya n'ayita omuliro. Biki ebyo bye mwokya ebitavaawo? Waliwo ekyamagero, buli lunaku waliwo ekyamagero. Abantu mubayigiriza okwerwanako, mubagambe Katonda w'amagye. Enjiri mukyuse, enjiri tebasobola gibuulya kubanga buli kanisa erimu mbega. Abeera ne likoda buli kanisa. Era gy'olabe serwadde olumu ayogera n'agamba okay, ekyo kankireke. Ne Bugembe akyogera nnyo. Bambega abali wano mbadde nsaaga. Naye ng'akayisizaawo. Babimanyi bulungi bye baakola. Nze Bambega abali wano mugende mugambe Museveni nti mutemu. Yajjemu olulimi lw'olanya. Museveni atyobodde olanya. Museveni atyobodde Uganda. Juzi yatyobola Ekereziya. Mbu n'afuka ku mulambo gwa Sipuliyano.
inze ku bintu byendabye ku drone Museveni yakikola siwakana ekyo saakiraba naye sikiwakanira omanyi omuntu okutula n'agamba omuntu tumuteekemu olulimi lw'ente tuze wano tulutunge wano tumukube ne bamukuba ebidagala yenna takyategeerekeka bayiza n'okubanga tebagenda ziikolanya nga bafunyeyo omuntu omulala kati olanya ye bakyamwagalako ebintu bingi ke bategedde nti mugenda mumulwanira bayiza n'obbawaamu omuntu omulala twagalawo independent bannaye twagala independent forensic expert okuva e Nairobi oba Seattle UK tufuneyo forensic gundi expert ajje tukole gundi DNA tulabe oba ddala oyo yoolanya wano webituuse Museveni akisobola Bayibuli egambye bweti bonna bakakkana wansi wa Musa bonna bakakkana wansi w'ekire ne babatizibwa ne batambula ne bayingira eddungu Bayibuli egamba bonna ne banywa ku mazzi agava mu lwazi agava mu jjinja banywa amazzi agava mu jjinja omanye ekiyitibwa okukamula ejjinja amazzi kati mutemwagala ddikamula mwenna bannayuganda olwaleero mukamule ejjinja tuggyemu amazzi waliwo ejjinja erikutte Uganda tusoke tulikamule tuggyemu n'amazzi tuganywe mu jjinja omanye ekiyitibwa okujja amazzi mu lwazi omanye ekiyitibwa okujja amazzi mu lwazi emmere yo yaliwo naye ng'amazzi galina kuva mu lwazi emmere ya bwereere waliwo omusajja omugagga ennyo muyinako oluganda waliwo omuntu wange jjajjange yafumbirwayo omusajja oyo yali mugagga wa ku William awo ab'omu Kampala mumumanyi sijja mwogera kati yafa muzeeyi wumula mirembe bamuyita muzeeyi Kaama mumumanyi ab'oku William yali musajja munene bwati nga mulemalema atambula n'omugga ayina omuggo yali ayina edda ku nnyumba zaawo waliwo kyaterekera boys simanyi biki uyo musajja muyinako oluganda bamuyita muzeeyi Kaama wumula mirembe walinga ogende ewuwe n'akuwa emmere n'akugulira emmere byonna yali musajja mugagga nga yinaawo ekkolero ly'omunnyo ayinawo biki ayina kalina ayina biki batikula kino batikula kiri ng'ayina abafumba emmere buli byebintu yali abiyina bingi naye yo manyi ki kye yali akola ng'ojja n'akugulira emmere oba ya mitwalo 10 n'olya chips biki naye nga bw'oba ogenda ku tooyi wallayo omuwe bibiri bya tooyi nga takuwa wali waddemba okubba eza chips emitwalo 5 naye nga tomubba bibiri bya tooyi Katonda yawa Abayisirayiri emmere ya bwereere n'abagamba ate n'okutereka temutereka kuba buli we munayaga situke tukamule ejjinja tuggyemu amazzi netiwaka y'ekyanze bannayuganda musituke tukamule ejjinja tuggyemu amazzi Uganda ejja kutereera naye Bayibuli egambye nti no abakyoli baleme kuleka bannayuganda abaganda kuyitawo bokka maze ne mwogera banenga netwaka yekwata maze ne mwogera nesanze mwogedde waliwo ebimu ebintolokako anti yafuwa ate banamujja wayafuwa jjajjaffe mmwe kanve wano tikyalumbuye agenda kujja mulinde tikyalumbuye olwaleero agenda balaga ebintu bayirawe nga mmaliriza leka mbalage kino nve mu kifo kino nabagambye waliwo gwe wenna ali wano ng'olina ebintu by'okola Karamoja totawanagenda Karamoja kati Karamoja danger zone ebyo bye mutwala mbu mugenze mu workshop Karamoja don't even bother okuyita mu Karamoja region mwesonyiwa abakaramoja balina obusungu bwabwe ekiri Karamoja nabo basazeewo okwerwanako ekiri Karamoja mbabuulira totawana kugenda Karamoja kansooke nzijjeko wifi eno kubanga abantu bange bajja kugenda bakube ku ssimu bagende balabe ennamba zaabwe wano basooke bakunguze omwana w'omusajja bamugambe ssebo gw'okolagana ne ASP bannange mulaba ekiri Karamoja mulaba ekiri Karamoja
bano tebataliza ne NRM baginogola. Mulaba ekiri Kalamojja. Mulaba ekiri Kalamojja. Don't bother tota wano okugenda Kalamojja mbu simanyi workshop, simanyi government ekusindise, simanyi biki. Kalamojja mu mwesonyiwe. Mulaba ekiri Kalamojja. Mulaba ekiri Kalamojja. Bino byembawa biva ku ground Kalamojja. Mulaba ekiri Kalamojja. Obwo obulumi tulina obuyitamu naye musituke. Ebbanga lye tunamalanga twetuddeko ffe tuwangaaza. Ebbanga ly'okwenunula. Ebbanga lye tunamalanga tusituse mangu tugenda kukendeeza. Omukyala senga abeera mu wadi ne bamugamba sindika bw'agaana yalufiiramu. Sindika omwana w'omusajja. Omwana w'omusajja leka omwana w'omusajja ogenda ozanyazanya empipwa. Omwana w'omusajja ogenda kuta omwana w'omusajja. Gira sindika. Push! Ugandans, please push. Mugenda kuta omwana w'omusajja mbabuulire. Ebbanga ly'amalema kiwedde. Oh baby boys. Naye bwaddawo nga basima. Kitalo nnyo, kitalo ddala bambi agezezzaako naye alwanye. Nedda. Abatalwanya abatagezezzaako. Agezaako yali ajabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza olunaku lw'olwaleero Mukama. Ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza Mukama. Webala okwogerako naffe Mukama. Bonna baali bumu. Bonna ne babatizibwa wansi w'ekire. Bonna ne batambula. Bonna ne banywa amazzi mu lwazi. Mukama lwaki bannayuganda tebakamula ejjinja lino ne balijjamu amazzi? Sebo bannayuganda bo bagala mineral water. Hey! Mineral water. Amazzi gali mu jjinja ku luno. Gali mu lwazi. Webale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo bannayuganda basisinkane. Mukama obulumi bwe tulimu bungi. Leka omusaayi guno oguyiise gutuwe endagaano empya. Enkadde eweddeko tuwe Uganda empya. Mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Mukama abawe omukisa tusisinkane enkya. Mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Nsigadde yenza omuweereza wammwe Asiimuwire Bible and Politics. Mweraba Mukama abakuume.